Poliisi ekubye omukka ogubalagala mu bantu abagezaako okwekalakaasa. Ebakubyemu omukka ogubalagala ssaako n'amazzi gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Updates TV. Nkutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku channel eno gwe mukwano gwange ali eyo. Mbaanirizaako nnyo mmwe abatakoowa kuwuliriza information gwe tuba tutaddeko. Baganda bange abali emitala w'amayanja nyongera okubalamusaako mwebale nnyo egyo gye mutuusaako engalo. Baganda bange abali South Africa, abali Saudi Arabia, abali Oman, Qatar, Jordan, abali US, abali UK, abali Canada, abali Dubai, mwenna nyongera okubanga mbalamusaako nti mwebale nnyo egyo gye mutuusaako engalo mu mukwano gyange abali ebeekumira ku UG Updates TV. Bategeeza nti nno mukoze kyamaanyi nnyo okubanga mubeezaawo channel eno mmwe abakola ekyokusubscribinga ne musharinga ne mulikinga. Mukoledde ddala kyamaanyi nnyo. Ate mmwe abaagalizaako mikwano gyammwe nabo ne mubakubiriza okubanga basubscribinga, ate mmwe mbeebaza ekyensuso kubanga jjukira nti no y'engeri yokka gye tusobola okuba nga tuyamba mu channel eno esobole okuba nga etuusaako information netuusaako n'ekigambo ky'enkyukakyuka gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV gwe ali eyo. Mbaagala nnyo mikwano gyange naye gye nkuma okubaagala nammwe gye muba mukuma okwagala channel eno mugende maaso n'ogisubscribinga n'ogisharinga no commentinga gwe mukwano gwange ali eyo. Muganda wange olunaku olwokubiri lwali lunaku lwakubiri, poliisi y'e Kenya we yalabibwako ng'ekuba omukka ogubalagala n'amazzi ne plastic bullets mu bantu baayo aba bulijjo. Lwaki nkugamba kino? Lwaki kirabikanga kwegamba ekiri weird? Kuba wandigambye nti kintu kya bulijjo kubanga abantu abeekalakaasa poliisi bakuba mu tiya gaasi, bakubamu amasasi aga bullets, bintu bya bulijjo nga bye tubiraba wano ewaffe. Mukwano gwange jo wiiki eri ewedde ekitongole kya Human Rights Commission kyavaayo ne kikoma ku bapoliisi ne kkooti enkulu n'evaayo n'ewaayo ekiragiro, n'ekola ekiragiro ku poliisi ne bagibaaninga okuddamu okukozesa omukka ogubalagala ssaako n'ekyokulwanyisa kyonna kyonna wadde plastic bullet, buli kyonna ky'omanyi ekyokulwanyisa ekiyinza okukosa obulamu bw'omuntu. Poliisi baagigaana okubanga ebikozesa kubanga baagamba nti n'okusinziira ku ssemateeka w'e Kenya ddembe lyabwe okwekalakaasiza bannansi okubanga beekalakaasa ku ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga lyabwe. So ne bagamba mulekeraawo okuba abantu ne bawooninga n'okubawooninga balekeraawo ebitongole byonna ebyokwerinda, ebitongole byonna ebya security birekeraawo okukwata abantu nga bibatwala mu ngeri emenya amateeka, nga bibaggalira, nga bibasiba, nga bibabonyaabonya, ssaako n'okukozesa engeri yonna yonna eyinza okumenya amateeka n'okkosa obulamu bw'omuntu ku muntu wa bulijjo oyo yenna abaagenda maaso n'okwekalakasa ku nsonga ezitagenda bulungi mu ggwanga lyabwe kubanga ekyo kiri ku constitution yaabwe, ssemateeka waabwe abalagira era abawe ebbeetu okwekalakaasa. Kenya nno kuno okwekalakaasa kwasinzira okuva Pulezidenti William Ruto we yavaayo ne gavumenti ye ne balangira nti bagenda kuteekawo financial bills mu bantu basobole okuba nga bagatiriza ku mabanja agabanjibwa eggwanga. Ekyo ekyatabula abantu b'e Kenya ne batabuka nnyo ne bagenda ku ngulu ne batandika okwekalakaasa gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates. Paka kati okwekalakaasa kubadde tekunnaggwa mu bibuga ebimu okugeza nga Nairobi, Mombasa. Oluvannyuma lw'okwekalakaasa nga kugenze mu maaso nga kunyinyiikidde mu ggwanga erya Kenya, Pulezidenti William Ruto yavaayo n'agamba n'alangirira oluvannyuma lw'okufuna akasimu okuva eri mu US. Yafuna akasimu gwe muganda wange okuva eri mu US n'asobola okuba nga ajjayo financial bills yali ataddeyo. Naye kino tekyalobera abeekalakaasi kubanga bastoppinga, tebaalekeraawo. Era bano baagenda mu maaso n'okuba nga abeekalakaasa nga bayimba baagala Ruto, President William Ruto aresigninge. Oluvannyuma nga yakawithdrawinga charges eza financial bills, baavaayo ne bagamba nti nekyo tekitumala kubanga ffe Ruto tetukyamutwala nga pulezidenti waffe era yandibadde ofiisi agirekera bannansi ne bagiddukanya era nga bamusaba resigninge abaviire mu ofiisi yaabwe gwe mukwano gange nga bagamba tebajja kugumiikiriza kika kya mukulembeze oyo atasobola na kutunula ku accountability mbalirira ya ggwanga, so talina ggwanga lyabwe gyagenda kubanga alitwala mu maaso okuggyako okugwisa ekonomi yaabwe okubanga egenda kubanga eserengeta buli kadde mukwano gwange gwali eyo eyeekumira ku UG Updates TV. Naye nkutegeeza tuwerabira ku subscribinga, genda maaso n'okusubscribinga, sharinga, commentinga, tuwerabira gwe mugwana wange ali eyo ampulirize yeekumira ku UG Updates TV. Kakati nno olunaku z'omwezi 2 olunaku olwokubiri poliisi yakwata omukka ogubalagala
nesooka mu kibuga Nairobi nesooka gufuira ba demonstrators abali mu kibuga ekyo abali bekalakasa nga babanja okuresigninga kwa President William Ruto muganda wange ali eyo batambula wiki namba nga bakurashinga buli ekyali kibasaze mu maaso olw'okuba nti nno era taxi emisolo gye baali babataddeko muganda wange gwe eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Kaakati nno bagenda nga balwaninga ekibuga kyonna mu capital state yonna ya Kenya Nairobi bagenda badduka ngene bakutte ebipande ubekalakasa bagenda nawulidde nti ne mu kibuga Mombasa nayo batuuseyo dda nga bastudde ebipande ngebekalakasa bakube engoma ebokya plastics nga bagamba Ruto ateeko kugenda President William Ruto must go ateekeddwa okubanga agenda ffe tukyamwagala ku ntebe yaffe gwe ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku Yugi Updates TV naye muganda wange newankubadde nti ekitongole kya Human Rights Commission asako ne High Court bavaayo ne bagamba ku bitongole bino ebikuumaddembe birekera okukozesa omukka ogw'olagala n'amasasi ag'ekika kyonna na buli kintu kyonna ekiyinza okulumya ku bulamu bw'omuntu naye kino kyekyalobedde poliisi kubanga egenda mu maaso n'ebikolwa bino era yalabwako ku lunaku lw'okubiri ng'ekuba omukka ogw'olagala n'amazzi agasiiwa mu bantu saako ne plastic bullets gwe ngegezaako okugumbulwa bano abeekalakaasi naye nga bo bakanya kimu President William Ruto must go ayina okugenda gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange embeera eri Kenya tewoomesa nakabululu mu kibuga Nairobi abeekalakaasi bakyekalakasa bulungi nnyo ne Mombasa second capital state ya Kenya kibuga ng'ekiri ekikulu ekya Kenya ekirala kati bakyagenda mu maaso n'okwekalakasa bagenda baspreading ebibuga ebyenjawulo ng'okwekalakasa kuno tebaagala kukome bo bagamba okusiriikirizaamu nga President William Ruto alekulidde entebe y'obukulembeze gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange nkutegeeza tuwerabira ku subscribinga genda maaso n'okusubscribinga genda maaso n'okusharinga tusobole okuba nga tugenda maaso gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Mbategeeza mukola kyamaanyi nnyo okusubscribinga ate nga yekkayoka engeri yokka gy'osobola okunywezaamu amayengo g'omukutu guno gubanga gulinkinga ku buli muntu oyo yonna gy'otasobola tuuka ng'oyagala kuyisayo eddoboozi leka mukwano gwange tusubscribingeko eno channel esobole okuba ng'egenda mu maaso gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo tovaako tegera kuba tukomawo n'amawulire amalala ku Yugi Updates TV naye nkutegeeza tuwerabira ku subscribinga tuwerabira ku sharinga tuwerabira commentinga gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange mbaagala nnyo tugenda kuba tukomawo gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Tegeeza nti no tuva ku mayengo gano gwe mukwano gwange.